Haleluya. Yesu Kristo omulungi yebazibwe. Haleluya. Bannange katwebaze Mukama olwaleero kubanga ate nate alututuusizaamu nga tuli balamu ekitiibwa n'ettendo tulimuddiza mbalamusizaako mwenna abalungi abali eyo. Ne neebaza Katonda ku lwa buli ssekinnoomu yenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Njagala okwebaza Katonda ekisa ky'atuwadde n'obukuumi n'omukono gw'okubanga weeguli. Tuwa Katonda ekitiibwa era tugulumiza Katonda kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna. Aleluya. Mbaaniriza mu kaseera kano akalungi ke tugenda okubaamu okuwulira ekigambo kya Katonda ekituwa obulamu, ekitunyweza ate ekitwongerayo mu lugendo lwe tutambula. Mukama yeebazibwe era nkuzzaamu amaanyi. Obadde otidde ebintu tobitegeera, walokooka naye ebintu bizibu. Ekisa kya Katonda weekiri. Mukama yeebazibwe. Ate era ekirala ffe tetutambula lwa kulaba, tutambula lwa kukkiriza. Era yatugamba nti omutuukirivu anaaba mulamu lwa kukkiriza. Mukama yeebazibwe. Aleluya. Kale baaniriza mwenna ke kaseera kano kennyini ke tugendera mu maaso ga Mukama nate ne tutuula wansi awo ku bigere bye. Engeri ya Maliyamu gye yakolamu. Maliza yabanga n'emitawaana gy'okuweereza. Maliyamu yayagalanga nnyo okubeera ku bigere bya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe kubanga awo tuyigirawo bingi. Era n'agamba Maliza nti ono alonzeewo. Abooluganda okulondawo kuba kukwo. Ekyo ekigambo olina okuba nga okimanyi nti okusalawo okuva mu ggwe, okusalawo okuwulira ekigambo kya Katonda, okusalawo okubiwulira nga ne we boogera nze sirina kyenfuna, gw'osalawo. Mukama yeebazibwe okwewaayo okuba nga ate ogoberera ekigambo kya Katonda kye kyogera. Bayibuli egamba nti Maliza yabanga n'emitawaana. Yabanga n'emitawaana egy'okuweereza, emitawaana egy'ebigambo. Naye Maliyamu mbu ye yalondawo omugabo obutagenda kumuggyibwako. Olonzeewo ki leero mu mulembe gwo? Kubanga oli mu gugwo, olonzeewo ki? Osazeewo okugoberera ki? Kikulu nnyo ekyo ky'oba osazeewo. Kigenda kukusalirawo enkomerero y'obulamu obwo. Okusalawo kwaffe olwaleero kw'osalawo okukola by'okola n'osalawo okugoberera by'ogoberera, ekyo kye kisalawo enkomerero y'obulamu bwo bw'erikola etya bw'eribeera. Mukama yeebazibwe. Kale mbaaniriza nnyo, njagala okutumirako abantu mwenna abatugoberera. Mukama abawa omukisa. Eno ye Mukama afaayo we tuli era we tuweerereza. Mukama afaayo Ministry International ye kkanisa yaffe. Twaniriza abantu mwenna okutwegattako. Mukama abawa omukisa. Amannya Kyambadde Farida. Sijja kutwala budde bungi. Nimbatumiddeko mwenna aba Mukama afaayo Ministry abatulina ebbanja aba Be Prepared. Banaye mbatumidde nnyo mwenna. Sijja kumenya linnya omwomu. Naye ntumira abantu mwenna ate mbaagala nnyo olw'ekisa kya Katonda. Mukama yeebazibwe. Nsaba kimu, Mukama ayongere okutukuuma tusigale nga tuli balamu ate nga tumuweereza. Aleluya. Kale katusabe ku lw'ekigambo kye tugenda okuwulira. Taata omwoyo omutukuvu, njagala kwebaza n'olwaleero olutuwadde oluganyiza Mukama. Taata tuluyingiremu. Nkwebaza olw'ekisa ky'otutaddeko ffe okutuleeta eri okumanya, otuyingize eri okutegeera. Erinnya lyo ligulumizibwe, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Kubanga oli Katonda waffe, ogamba tunaaba bantu bonna bonoba Katonda waffe, tunaabeera baana bo naawe onoobeera taata. Weebale taata, weebale omwoyo omutukuvu. Jangu oyogere Mukama. Jangu gye okutegeera kwaffe n'amagezi gaffe, naye okuteesaako okulabisibwe mu ffe. N'ekigambo kyo kyogere gye tuli. Ebirowoozo byange nga bisirikidde ddala. Mukama eddoboozi lyo lyogere. Ekitiibwa kyo kirabisibwe. Naffe tunaawulira, naffe tunaategeera ebiri mu kuteesaako ne tutambula ng'ekigambo kyo bwe kiri. Weebwe ekitiibwa era gulumizibwa ennaku zonna. Mu Kristo Yesu Mukama waffe omulokozi waffe. Ffenna tugamba nti amiina. Haleluya. Kale abatuuse dda nyongera okubaaniriza. Mukama abawa omukisa. Abatannatuuka sambyeko osobola okuweerezaayo muno ka meseji nti Apostle yatuuse dda. Haleluya. N'ayanguwa naye n'atweregattako ne tutambulira wamu. Mukama yeebazibwe. Njagala okwongera okujjukiza nti tuli ku nsonga y'okutegeera ebiri mu mutima gwa Katonda. Tuli ku nsonga ey'okumanya mu kaseera kano ki kye twetaaga okugoberera. Katonda waffe kikyayagala
mu kaseera kano kikye twandiwulidde, mu kaseera kano kikye twandyetaaze ate nate okubanga kye tukulembeza, kikye tulina okukulembeza mu kaseera kafaana bwe kati. Mu lugendo lwaffe luno olw'obulokozi, abange tukulembeza eki? Abange twogere ku byamagero ebinayamba omuntu okutegeera Katonda. Twogere ku byamagero Yesu byakola, nti we tunaabyogerako ennyo ne tubirangirira kinaayamba obubi okukendeera, obubi okugwawo, kyekigenda okutuyamba mu kaseera kano. Njogera ku kiseera kye tulimu right now, njogera ku kiseera ekkanisa weetambulira, njogera ku kiseera Mukama yeebazibwe, kubanga njagala okutegeeza nti buli kimu kirina ekiseera kyakyo. Mukama yeebazibwe. Naye ekiseera kino olowooza eggulu liteesa ki? Olowooza lyandyagadde oyogera otya? Olowooza lyandyagadde tweyise tutya ng'ekkanisa? Olwaleero ffe abatudde nga tulindirira era nga tukkiriza nti olunaku lumu Yesu Kristo akomawo. Mukama yeebazibwe. Kikyatwagaza, kikyayagala. Mukama yeebazibwe. Kiki essaawa eno kye tuteeka okukola? Kubanga Katonda ayogerera mu biro, mu seasons, ayogerera mu biro. Mukama yeebazibwe. Mu biro ebyo ayagala nnyo abantu batege okutu, era y'ensonga lwaki bwe yatuuka ku kibuga Yerusaalemi, olunyiriri luli wali mu Luka mmekaawo, ng'atuuse ku kibuga Yerusaalemi, ndowooza Luka 19, ng'akitunuulira, yakitunuulira n'akikaabira. Yesu yatunuulira ekibuga Yerusaalemi n'akikaabira. Lwaki yakaaba? Njagala tutunuulireko ku kyawandiikibwa ekyo ekiri mu Luka 19. Mukama yeebazibwe. Nka tukirabe nga Yesu akaabira ekibuga. Kikyamukaabya. Okimanyi nti naffe we tutamanya biro bye tulina kukoleramu kye tulina kukola ne tutandika okukoppa kye wawulidde eri n'oyagala naawe okikole, kubanga walabye nga bwe yabadde akikola nalabye nga waliwo engeri gye. Naye nga tutegedde kyekiri mu mutima gwa Katonda. Tuli mu mulembe ng'ekyawandiikibwa kyogera nti ndyefunira kabona, neenoonyezezza kabona, njagalayo anaayimirira ng'ajja kwogera omutima gwange. Tuli mu mulembe nga Yesu anoonya abagenda okwogera omutima gwe. Olina omukisa bw'onoobeera gwe. Olina omukisa bw'onoomuga nti nze nzoono. Mukama yeebazibwe. Ekyo jja kikola ng'otegedde ebiro oleme kuyitibwako. Muntu anaatategedde ebiro, ebigambo n'ebinajja ebirungi bigenda kuyitako, tojja na kubitegeera. Naye bannyini by'abatageera ebiro kati bye tulimu bajja bitegeera. Mukama yeebazibwe. Beera oyo anaategeera ebiro n'ebiseera. Mukama yeebazibwe. Katugendeko mu kitabo kya Luka. Katusomeko mu kitabo kya Luka essula 19. Essula 19. Tujja kuva ku lunyiriri. Katuve ku lunyiriri 41. Mukama yeebazibwe. Katuve ku lunyiriri 41. Simanyi lwaki olunyiriri luno lunzijidde. Naye mpulidde nga naakatandika okwogera okulwogerako. Otegeere ng'ebiro. Oli musomesa, tegeera ebiro ku lw'ebyo by'olina okusomesako. Oli mubuulizi, tegeera ebiro ku lw'ebyo by'olina okubuulirako. Oli nabbi, tegeera ekiri mu mutima gwa Katonda, kubanga olwaleero twogera bino. Si buli omu nti amanyi ekiri mu mutima gwa Katonda. Entalo nnyingi n'ebirala bingi, abange bingi ebigenda mu maaso mu mitima gy'abaana b'abantu. Abantu bajjudde okukoowa kungi, basalawo kukola buli omu kyayagala. Naye mu kaseera kano nga bwe tulaba buli kimu bwe kitambula, olowooza eggulu lyandyagadde tukole ki? Ekyo nno kye twagala tuzuule, tukitambuliremu. Fuba okunoonya Katonda, ozuule eggulu kye likwagaza, nga tokoppye mulala, nga toyigidde ku mulala, ngoga oyo kyakoze kyenja okukola, kaŋŋende nkolere ddala nga bwe yakola. Ddayo olowooze nti eggulu lyagala ki? Ekyo kye kitutuuza wano. Era nagamba nti puroguramu eno n'okwogerako n'ebigambo bino bijja kukwatanga nnyo ku muweereza. Era nadde nkisabira ngamba Mukama tuweeyo n'olunaku nga ddwe lwakusaba, nga kulwo tetuzze kubyabuze naye nga tugamba Mukama twebikkulire, kubanga ekyawandiikibwa kyaffe mwe tutambulira ffenna tukimanye. Abazze bafolowinga nammwe abaakatandika sobola okuddayo emabega meseji ezo n'ozifuna. Mukama yeebazibwe. Naye tuzze twogera ku kyawandiikibwa ekisangibwa mu Yokaana essula 2 n'olunyiriri lwa 23 n' 24 n'osoma n'okkirira awo nga kyogera
ku bantu Yesu be yakoleramu ebyamagero bambi baamukkiriza nga balabye obubonero baamukkiriza naye n'atabeeyabiza. So ngenze okuba nga atunula bweti abantu bangi Yesu twandiba twamukkiriza era nga we tuli tusaanira nange naloboka nange namukkiriza naye nga Yesu teyeeyabya. Ensonga lwaki emize emibi gyeyongera buli lukya nga gifubutuka mu ffe ate mu nnyumba ate n'ewaffe ebyomuzizo nayo bibaayo. Twandikoze ebyomuzizo kweri nga Yesu mu ffe yeeyabya? Oba oliawo ebyomuzizo okweyongera mu baana ba Katonda Yesu nga gwe twogerako teyeeyabya nga mu mitima naye nga yatuula ku mimwa wano. Kyangu okumwogerako ku mimwa naye omutima nga taliimu. Ekyo kibi nnyo ab'emikwano. Mukama yeebazibwe. So ekyawandiikibwa ekyo tuze tukisoma nga tutunuulira nti tunoonya ebyamagero. Essaawa zino twogere ku byamagero Yesu byakola bye twetaaga okusomesaako. Oba oliawo tubisomyeko era abamu ku ffe nga bye byatulokosa. Nga walokoka kubanga ekyamagero, walokoka kubanga baayogera nnyo ku birooto ate nga naawe z'obiroota ngaawaye kagendeko mu kanisa kisukkakaawo. Kati obanga wajja lwekyo kati njagala ate oyiga engeri gye beewaayo eri Katonda ate asobola okweyabya gy'oli mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukama yeebazibwe. Ngambye nti tugenda kusoma ku kitabo kya Luka naye nsoose kuggyayo ekyawandiikibwa kiri kituyamba okutegeera ebiro si ku lwanga bituyitako. Aleluya. Kituyambe okutegeera ebiro. Twandibanga tukyayogera ku Yesu wuyo akujjako kino akutikkula. Kituufu Yesu atikkula naye Yesu ayagala omutima gwo ogutuukiridde. Ayagala omutima ogutuukiridde mu mmeeme omutali bukuusa. Yesu okukola agenda kukola kyokka tetugenda kutunuulira byakola byokka ne tubiteekeko amaaso byokka. Abange waliyo be yakolera niye be yakolera ebyamaanyi bye era ku lunyiriri olwo lwe twogerako twagattako 11 Matayo 11 olunyiriri 2. Tujja kukkirirako wansi akaseera we kajjira mu maaso awo kyemmanyi tujja kwongerayo wansi naye olunyiriri 2 olwo luliko ebigambo bye lwogera 11:2 Matayo agamba nti n'asookeraawo okubuulira ebibuga mwe yakolera ebyamaanyi bye ebingi kubanga yabikola abantu ne batakyuka. Yakola ebyamaanyi bye ne bateenenya emitima gyabwe ne gisigala nga mikakanyavu. Abange kiseera kye tulimu tugenda kutunuulira ki? Tunoonye ebyamaanyi Yesu byakola ebyo byo twakizuula dde era tumanyi ffenna. Naawe abadde takimanyi abange Yesu yajja kulokola na kuwonya era abalwadde abawonya, abalina emigugu emizito abatikkula era abalina obujulizi bangi naye omutima ogwo. Okay, kale katugende mu kyawandiikibwa omutukuvu kyatuwadde olwaliro tubadde tutandika. Atuwadde ekitabo kya Luka essuula 19 olunyiriri 41. Katusomewo. Wagamba we wati. Kyemanyi nti Bayibuli yogirina. Ekitabo kyo peeniyo. Mukama yeebazibwe. Wagamba we wati nti awo bwe yasembera okumpi n'alaba ekibuga n'akikaabira. Abange ki ekyali kikaabya Yesu? Yesu ki ekyamukaabya? Yesu ki ekimukaabya olwaleero? Yesu ki kyalaba mu ffe nga bwe yalaba ekibuga n'akaaba? Muggwe alaba ki nga bw'akiraba ataakaaba bukaabi? Ki kyalaba olwaleero n'akaaba ng'alaba ki? Yalaba kino Bayibuli egambye mu Lwana 2 ng'agamba nti singa omanyi ku lunaku luno ggwe ebigambo eby'emirembe naye kaakano bikwekeddwa amaaso go. Singa omanyi ebigambo ebyogerwa kaakano nga bye bireeta obulokozi bye bigenda okuyisaawo mbu naye kaakano bikukwekeddwa. Saba nnyo Mukama omugambe saagala biro okunkwekebwa. Ebigambo ebirina okundokola leka mbimanye. Abalina okubyogera gye ndi Mukama baleete. Abalina okubyogera mu nze Mukama bampe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Nagamba singa omanye ebiro, singa omanye ebigambo eby'emirembe naye laba kaakano bikwekeddwa amaaso go. Laba kaakano tobitegeera ne bwe byogerwa tobimanyi. Mukama yeebazibwe. N'agamba bw'ati nti olwa 3 kubanga
kubanga ennaku zirijja abalabe bo lwe bali kuzimbako ekigo bali kwetoloola bali kuzingiza enjuyi zonna bali kusuula wansi n'abaana ba bali mu ndaayo so tebali kulekamu jjinja eriri kungulu ku jjinja kubanga tewamanya biro byakukyalirwa abange wabaayo ebiro nga byo byakukyalirwa wabaayo ebiro nga byo byakutegeera kikyayagala Mukama yeebazibwe nga tetugenda kunoonya Katonda ku luno lw'ebyo bye twagala naye ng'ogenda gwako mu maaso ga Mukama okuzuula by'ayagala kyokka wakati ng'onoonya by'ayagala awo wetusangira ate abajja okubuzaabuza nga bagamba Mukama ayogedde nga Mukama atwanaga nga sinnayogera nga tesinnabatuma ekyo nno ekyawandiikibwa tuzze tutambulira mu ssuula eya 23 Yeremiya nayo nga tugitunuulira Mukama yeebazibwe nga Mukama agamba nga mu biro ebyo nga Mukama anoonya abanaayogera ddala omutima gwe bayambeko abanaawulira bakyuke waliyo ate aboogera ng'agamba sibatumye ate abo bo bazze kukyamya Mukama yeebazibwe kyetuva tugwanira okumanya ebiro nabiki by'oteekwa okuwulira kijja kuyambako okwegendereza kijja kuyambako obutamala gawulira buli kyosanze nga si buli njiri nti yo nga si buli abuulira nti yayazze ku lulwo Mukama yeebazibwe waliwo abasomesa nga banoonya byabwe waliwo abasomesa nga bo balina kye bazimba Bayibuli eyogera ku basajja bali mu kitabo kya Lubereberye essula 11 bannange baazimba omunaala abasajja bali bagamba katuzimbe katukole tuzimbe tugyokye amatoffaali tugokye tuteekewo ne bateekawo bye baali baagala nga Katonda si kyayagala Mukama yeebazibwe kati waliwo lwe tukola ebintu nga si byayagala bano abasajja bagamba katwezimbire katukole omunaala twekolera erinnya olwero tulira abantu ng'asomesa n'ayogera naye nga yakola byonna yeekolera yeekolera ekitiibwa omuntu bwatyo tajja kufaayo ndi mu biro ki sizoni ki kigambo ki kyenteekwa okusomesa omutukuvu akimpadde kubanga ye akola linnya Mukama yeebazibwe abantu nga bakola mannya era nga bagakoze tafaayo abamu baze ne bagakolera eno mu Bayibuli ng'afuba okulaba nti Bayibuli gy'asomesa naye ng'azimba linnya lye Mukama yeebazibwe ne wabaawo ate abasalawo bbo okukola obubi n'akolera ddala obubi obusukkulumye kubanga azimba linnya lye bamumanye Mukama yeebazibwe nga tonnazimba linnya eggulu lyagala okola ki abasajja bano aboogerwako mu kitabo kya Lubereberye 11 Lubereberye 11 boogerwako nti bakola ki katubasomeko katono tetujja kulwala naye katubasomeko mule nkulengedde Mukama akuwa omukisa bwe bale kubanga watuuse dda mu linnya lya Mukama waffe Yesu aleluya kale katugendeko mu Lubereberye essula 11 tugisomeko egamba bweti nti n'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sinaali ne batuula omwo ne bagambagana nti kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna twefunire erinnya kati ekigambo ekyo okwefunira erinnya kyava dda ng'abantu baagala okuba n'erinnya kyabo be baakola kino nti kino neekolera erinnya naye abaffe baali baagala okwekolera erinnya ne Katonda kye yali ayagala mu biseera ebyo Katonda kye yali anoonya mu bo kyekyo kye baali bakola nga tukole nga tumanyi ti kino kyayagala bannange Katonda alina byayagala
Katonda alina byakkiriza nti kati bye tulina okukola. Alina byasuubira nti kati bye bikolebwa. Mukama yeebazibwe. Alina byakusuubira okubanga kati byokola. Naye weekebere, weebuuze byenkola. Abasajja baabano nakati we twogera waliwo abasajja, waliwo abakazi. Afuna ekintu kye n'akiteekawo, afuula ekigambo kye n'akizimbirako, yeekolere erinnya. Mukama yeebazibwe. Yeekolere erinnya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Bano ne bagamba nti ne boogera nti tukole, ne boogera nti kale nno twezimbire ekibuga ekirituusa entikko yaakyo mu ggulu era twefunire erinnya, tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi. Mukama nakka okulaba ekibuga n'ekigo abaana b'abantu kye bazimba. Mukama n'ayogera nti laba nno bano y'eggwanga erimu. Mukama nakka alabe bye tukola, abanga agenda okutuuka nga bye bakola si byayagala naga bano. Laba bye bakola si byenjagala. N'atabula ennimi zaabwe. Ambo n'abatabulatabula ng'akka n'alaba. Buli lwakka n'alaba by'oteekwa okukola by'okola, oba okola olw'okwekolera erinnya. Abantu bangi bakola olw'okuzimba amannya. Olyawo ng'amannya manene, nga manene, naye ng'akooyo. Omwoyo omutukuvu bw'ajja takyalina na waatuula. Ng'omwoyo omutukuvu tebakyamuwa chansi kwogera. Nga bayimirira okwogera, boogera byabwe ebiva mu mitima gyabwe. Mukama yeebazibwe. Byabwe. Nga boogera ebyabwe ebiva mu kuteesa kwabwe. Erinnya lya Mukama lyebazibwe omulungi. Olwedde tubadde twogera ku ssuula yaffe eno eya Yeremiya. Nabasuubiza tetusobola kumaliriza nga tetusomye ku Yeremiya. Ankubadde akadde kasigadde katini. Nyika tubikule ku Yeremiya. Tubikuleyo. Abayogera ebyabwe. Lwaki boogera ebyabwe? Beekolera linnya. Waliwo abantu ng'amannya manene naye nga tebakyasobola kumanya kikati kataata kyateesa. Naye nga bwe tujjayo amannya manene, naye ng'okumanya Katonda kyali mu kukola essaawa zino n'okuteesa kwe tetukitaddeeko mutima. Abange tuli mu biro bya luvannyuma. Yesu yatulabula. Yesu yayogera. Yesu yagamba mbalabula. Eri mu Matayo 24:26-25 yagamba laba mbalabudde. Waliwo okulabula okwajja abamu tukubuusa amaaso. Naye tuli mu biro bye twagala okukaabira Mukama tumwe totuyitako. Tumanye ebiro mwe tuli. N'akaabira ekibuga ng'agamba bannange, ekiseera kigenda kutuuka lwe mulizingizibwa nga tokyasobola kuva mu kintu ekyo ky'olemeddemu ky'okola. Dduka leero, kkiriza nti Katonda akunoonya. Ogambe naye bane wadde enjiri njiwulira naye obwenzi bwentuulidde. Obukumpanyi okumpanyiza ebintu by'abantu. Ssente z'abantu ng'oziridde. Mukama yeebazibwe. Amataka g'abantu ng'ogakumpanyiza ogayise eriboti. Mukama yeebazibwe. Lwaki toddukayo? Nogamba kyalina omukisa ogukyuka. Ono yakaabira Yerusaalemi. Yesu yakaaba. Olwaleero naffe tumukaabya. Olina by'okyakola ne bimukaabya naga tategedde ebiro nti bino byakutoloka. Abange bino si biro byakwetuumako. Neetuumeko kino, neetuumeko kiri. Biro byakunoonya Kristo kyayagala. Mukama yeebazibwe. Tutegeera ebiro. Abatamanyi biro bali mu kuzimba amannya. Ate munaye Katonda abaleka. Amannya bagazimbidde ku bye bakoze, ku bye bakola. Era bwe batandika, atandikira ku ebyo kubanga ayagala aggyeyo erinnya lye. Ne wazze bategeere nti yatambuza omulema bwe yali egindi. Omufululi bwe baamuleeta era yatambula. Naye nze ku luno bwe tuzze ekigambo Katonda kyatutumidde, tetugenda kuzimbira bulamu bwaffe bwa mwoyo ku byamagero. Never. Tetugambye nti tabikola abikola. Naye si bye tugenda okuzimbirako obuntu waffe oli ow'omunda. Si bye tugenda okuliisa omuntu oli ow'omunda ategeere nnyo Katonda. Katonda abikoze naye gy'akomye okubikola n'abantu okugwegwenyuka, n'abantu okwonoonekera dda. Kati ayagala mutima, ayagala kati tukyuke okumutegeera, okumanya byayagala tukole. Mukama yeebazibwe. Nambye nti tetusobola kumaliriza nga Yeremiya tetumukoonyeeko. Katwogereyo olunyiriri ne bwe lunaabalungi tunaasaba ne tuvaawo. Naye nga leero
twogedde ku kyawandiikibwa ekiri mu Luka 19:41-43 ng'akaaba Yesu ng'atulukuka amaziga ng'akaaba oba yakaabira eri mu mutima ng'omutima gwe gukaaba naye ng'akaabira Yerusaalemi. Lwaki Yerusaalemi ebigambo bikuyitako? Lwaki ebigambo eby'emirembe bikugendako nga totegedde? N'agamba Yerusaalemi ebiro bigenda kutuuka bakuzimbeko ekigo, tewalisigala muggwe mwana nga bakuzimbyeko ekigo nga tokyasobola kutoloka, abange waliyo olunaku nga tokyasobola kutoloka kubanga biro byakutuukirizibwa. Laba we bakuzimbako ekigo wakati mu mululu omungi mwe weeribbye, mu bwenzi, mu butamatira, mu malala, mu bukuusa nga tokyasobola. Ezo ennyiriri nazo tujja ziddira kubanga mpulira waliwo kye twetaaga okwongera okubikkulirwa. Basobola okuzimbako ekigo nga tokyasobola, n'abaana abali munayo ng'ozingiziddwa nga tokyasobola. Ebyo ebiro gyebiri bwe biba tebinnatuuka, ke kaseera okutoloka ekibiri, ke kaseera okumanya ebiri mu mutima gwa taata. Mukama yeebazibwe, erinnya lya Mukama yeebazibwe. Tuve ku bino bye tukoze. Yesu ayogera n'agamba bangi balijja nga bagamba twakola, naye agamba nze bye mwakola si bye ntutaddeko amaaso, bye mwakola si bye njagala munnyonnyole, naye mwakola eby'obugyemu bye saayagala. Bye biriwa? Twekebere. Bye biriwa byolemeddeko byataagala naye ng'ate gwe weerippye ku byamagero kubanga otambuza abalema, batambuza kubanga otuuziza ekibiina, kubanga obuyimba, kubanga nabaga ino puroguramu ejja kuba nnyo ya muweereza. N'atali muweereza ogyetaaga. Mukama yeebazibwe. Yeremiya waffe ono mu ddakiika ntono, mu ddakiika si nnyingi bikola. Yeremiya ddakiika nga 23. Yeremiya 23. Yeremiya 23. Twakoma ku lunyiriri lwa 25 era katuba tutunulako katono ddala tumalirize. Haleluya. Agamba bw'ati, agamba nti mpulidde bannabbi bye boogedde, mpulidde bannabbi bye boogedde abayima mu linnya lyange okulagula eby'obulimba nga boogera nti ndoose. N'abuuza olwa 26 nti ebyo birituusaawa okuba mu mitima gy'abannabbi abalagula eby'obulimba, bannabbi abakyamu, bannabbi ab'obukyamu obw'omu mitima gyabwe. Birituukawa? Alina byatunuulira ng'aludde ng'abiraba era n'agamba naye bannange ebyo birituukawo okuba bwe bityo. Abantu nga balemedde ku kwogera obulimba, nga boogera bye sibatumye, nga boogera bye sitatumye. Twayogera ku kwogera, waliwo message gye twawulira wano ng'eyogera nti waliwo lwe twogera nga naye tumanyi ebiri mu mutima gwe. Ng'omanyi ng'Eriya ng'amanyi ebiri mu mutima gwa taata, yayimirira n'asiba enkuba nga yagisibye nga si Mukama. Era tiyabagamba bw'ati bw'ayogera Mukama enkuba myaka esatu. Nedda, Eriya yagamba ng'ekigambo kyange ebyo twabisomako, twabyogerako, tetwabirwako nnyo naye twabyogerako. Tiwaliwo lw'oyimirira ng'omanyi ebifa ewa taata n'okola kyonna nga ggwe nga takutumye nti genda okikole naye ng'owulira ekyo ky'oteekwa okukola. Mukama ate waliwo lw'atuma n'agamba genda obagambe, kyokka ate waliwo baatatumye nabo ne bajja ne boogera. Bano baayogerako baatatumye nno bwayogerera kino ekigambo ate nange okujja nakyo nga Mukama akintumye nkikugambe manya weekiri. Gwe ne bw'olugamba n'owakanya ekigambo kya Katonda nga kize tekitegeeza nti tekiriwo. Agambye bannange balituusaawa nga bayitiridde, nga kiri bulala, nga bali bulala ne Mukama ngambye. Ne bwe nalose ekirooto nategedde Mukama nga ngamba, nagamba bannabbi ab'obukyamu bw'omu mitima gyabwe balituusaawa, banaakomawa nga bali mu ebyo. Ayagala kukyuka, ayagala tuveeko bye tuvaamu.